Yes, hallelujah. Erinnyira Mukama waffe Kristo Yesu omulungi lyebazibwe kansibirenga mwenna muli bulungi nnyo era nga mweyagala masinakaze ako kemannya nga bulijjo kwebazaako olwawo n'okubeera nga sharinga naawe ekigambo kyonna naddala baganda bange abalokole ekyawandiikibwa ky'okubikkulirwa Luzisira ya 3 olunyirira 11 Mukama waffe Kristo Yesu yagamba nti nyweza ky'olina nzijja mangu wangi nzijja mangu nyweza kyolina omuntu yenna aleme okutwala enguleyo nyweza kyolina ebiro betulimu bya kunyweza kyolina ekirabo ekyobulokozi tuwalula lwakisa okulokoka wanje obulokozi tobufuula nti gwe bwakwenyumiriza bwenyumiriza weewaawo tugamba eyenyumiriza yenyumirizenga mu Mukama naye tewenyumiriza lwa show off n'olw'okubeera nga akudaalira abatannaba kulokoka abatannaba kutegeera mazima nedda baako kiri kye wenyumiriza nakyo nga kisobola okuleetera omuntu oyo okubaako kyalingiriza agambe naye kyama kye ekiri awo mufuuke ettaala bw'atugamba tufuuke ettaala okumulisa obumulisa abo abeetaaga omusana abali mu kizikiza. Haleluya. Yebazibwe Kristo Yesu omwana Katonda omulamu ng'omusana bwe gwaka emisana abantu bonna ab'oku nsi ne babeera nga basobola okulaba ekitangaala ekyo bw'atyo Mukama Katonda bw'atwakira mu mwana we Kristo Yesu gwe yatuwa okubeera omusana ogw'ensi. Ate ekigambo ekyakigenda okwogera ku Mukama waffe Kristo Yesu eby'oku nsi bituyigirize eby'omu ggulu. Haleluya. Tutunuulire omwezi n'emmunyeenye. Emmunyeenye n'omwezi bibeerayo obudde obw'ekiro era bw'otunuulira emmunyeenye zino zirina layiti eyeefaananyirizaamu ey'omwezi wabula si layiti eringa ey'omusana wabula ey'omwezi that kind of lizembo naye ate ekirala nti fe abaana b'abantu oba abantu ffenna mu maaso ga Mukama tulinga mmunyeenye bw'atyo bwe yagamba Ibulayimu nti nga mmunyeenye ezo n'ezzadde bwe liribeera. Kristo Yesu bwe yali azaaliddwa abagezigezi baatambula bagoberera mmunyeenye meaning nti azaaliddwa omuntu oyo alipresentingibwa mu nsi ey'omwoyo emmunyeenye. Fe abaana ba Katonda oba si abaana ba Katonda naye abantu ku nsi ffenna tubalirwa okubeera nga emmunyeenye. Weetegereze kino Kristo Yesu yajja ku nsi abeerenga Katonda. Katonda oyo ng'afuga emmunyeenye. Ekigambo kiri bwe kiti ti ng'omwezi bwe guli omunene kyokka ate obunene bw'omwezi ogwo bw'ogwetegereza lawundi yaagwo ne weetegereza enjuba oba ofunye omukisa ogwetegereza lawundi y'enjuba naddala kitera okulabisibwa obulungi wano mu eclipse ziyita omwezi n'enjuba bwe bikwatagana osobola okutunula bulungi kubanga amaaso gaffe tusobola kutunula mu musana oyo ne Katonda kitaffe gwe tutasobola kutunulira direct wabula tusobola okumulabira mu Kristo Yesu kubanga yali mu shepu ya Katonda nti ng'obunene bwa Katonda bwe buli mu kitiibwa kye yekkakkanya ne yeezibiikiriza ng'omwana w'omuntu asobola okutunuulira oyo Katonda naye mu ekyo ekisobola okutunuulirwa Katonda mu kitiibwa kye mu kwakayakana kwe tetusobola kumulaga mutunuulira era bwe zityo emmunyeenye zonna bwe zeekuŋŋaanya ne zibeera wamu n'ekyo kye zisobola okubeera nakyo ye Kristo Yesu gwe mwezi ng'obwakabaka bw'emmunyeenye n'omwezi bw'atyo Kristo Yesu bwe tubeera awamu naye mu bwakabaka alinga omwezi mu mmunyeenye. Tuli mmunyeenye weewaawo nga kabaka waffe ye mwezi omwezi ogwo nga ye Mukama waffe Kristo Yesu. Haleluya. Twakira wamu naye ekitiibwa tugabana ku kike tuyina kubeera nga tulipresentinga ye era ne we tulibanga tulondeddwa bwe tuba nga tweyambye ne tufuba mu luno olutalo lwe tulimu olw'okuyigganyizibwa oyo omubi atagatuuka wawakanirwa ne tusobola okuwangula tulibeeranga emmunyeenye ezeetoolodde omwezi wange tulibeera ekyo nga tuli wamu n'oyo kabaka waffe omulungi mu kitiibwa kye
gulumivu nga tumugulumiza obunene bwe nga tumugulumiza obulungi bwe. Haleluya, haleluya. nga bw'otasobola kwenkanankana naye mu bunene, emmunyenye tesobola kwenkanankana mwezi bunene, naye bwe efuna ku kitangaala ekyefaananyiriza eky'omwezi, kale bwe kityo mu butonno bwaffe twefaananyirize okwakayakana kwa mukama waffe Kristo Yesu. Atusaasira obutali butuukirivu bwaffe bonna bonna bwe tutambuliramu, bwe tusobya mu kwogera, mu kulowooza, mu kwatula n'okwogera waawo byonna naye mu kukola atusaasire, atusaasire ddala. Tetulekangayo kwenenya, tetulekangayo kujjukira n'okumenyeka emitima gyaffe. Ayagala nnyo emitima egimenyese, tetube na mitima giri egibambaavu n'okwegulumiza mu gye, naye tulowooze nnyo ebikolwa byaffe ebyo, kubanga akaseera kalituuka ne tukaaba amaziga nga tukyasobola kuzza byamabega, wabula tugenze mu maaso n'okukungula ebitwasiga. Kyetuva tulowooze nnyo okwenenya mu bikolwa byaffe ebitateredde mu maaso ga Mukama. Tetumanyi bwe tufaanana, naye Mukama amanyi butya bwe tufaanana. Bw'abanga amanyi bwe tufaanana nga tetumanyi bwe tufaanana, ye yennyini yaba tulongoosa n'omusaayi gw'omwana gw'endiga nga tumukoowoola, kubanga oyo ye yaweebwa obuyinza okubeera nga omusaayi gwe gutuggyako ekibi, kubanga oyo ye yaweebwa obuyinza okubeera muffe era atuvunaanyizibwako. Omusana tegulina nnyo obuvunaanyizibwa ku munyenye, naye omwezi gulina obuvunaanyizibwa bwagwo n'emmunyenye ezo. Haleluya. Bw'atyo Kristo Yesu bw'alina obuvunaanyizibwa eri omwana w'omuntu, era alumizibwa nnyo eri omuntu abazikiridde. Kale twefeeko tulabe nga tusaanira mu maaso ga Mukama Katonda waffe omulungi oyo eyatwagala. Mbagala nnyo. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Atanawakulokoka mukwana. Ekiseera kyekino si kyankya, kkiriza omwana gw'endiga akulokole. Weewaawo olituuka n'ogamba mwattu Mukama nkwebaza obanga wandokola. Naffe twali bwetonge twagala bulokole, naye kaakano twenyumiriza, tuli ba proud balokole, kubanga twategeera ekyama ekyo ekiri mu bulokole, nti si bonna obulokole bwange si bwa bonna, wabula bw'oyo oyo gwe nakkiriza, kennoonye kyayagala, kenkole nga kyayagala, kemunoonye kikyali, neenyumiririza mu ye, kubanga ye mulokozi wange. Senyumiriza mu musumba wange, senyumiriza kye. Naye bw'aba ng'ayogera ebyo, ng'asomesa ebyo ebigwanidde, ebikolwa bye sibiringiriza nnyo kubanga tebinkwatako. Weewaawo ndaba ebikyamya, nkola ekigwanidde kubanga ye alina omubiri ng'ogwange ogusobya. Ne twenenya, ne twegayirira ku lw'ekyo. So situnuulira basumba nti ebibi byabwe binkwatako, wabula kye binkwatako nti nnumizibwa nti wa Luganda nga muganda bwakoze ekibi olaba alinga abonerezi, olinga aswazi, walinga ki, n'ofaayo okubaako engeri gy'odifendingamu. Bw'atyo bw'ali oyo pasita wange, oyo mulokole munnange. Kale sivunaanyizibwa ku bibi byabwe, naye nnumizibwa wamu naye. Kati gwe ekyendeeta nti naawe atanaakulokoka, beera n'olugendo lwo bw'obanga olokose. Ayagala okuloka naye nga waliwo ebikusibaasiba, weeweeyo omalirire ogambe nti kandokoke, noonye ekkubo lya Kristo Yesu. Abalokola abalaba endaba bakyamya, nze kannoonye Yesu, kubanga Kristo Yesu mutukuvu alinga bw'ali, mukkiriza bamugaane, asigala nga bw'ali. Ye kabaka waffe mu bwakabaka bwe. Haleluya. Era yafuga ne bakabaka bonna ab'oku nsi. Blessings.